namutegedde mu office ayina ne we yaŋŋambidde tinaye kati sayidi eri eya Hajjati bwe baba bakuwuliriramu eya Hajjati Zuula nga nange ne wa Haji bampuliriramu ye nti ye nga Fullfigure eri ewa Haji yo omwami naye bamuwuliriramu lwaki abantu bano tetubagatta ebintu bino ne biva mu kkooti akasekaako kennasese ne mugamba omusango mulekere kkooti oyo muganda wa Haji gwe yabadde atambudde naye omusajja yaŋŋambye nti oba yali bestman wa Haji naye bakolaganye nnyo alinga muganda nze wakati nga bamaze okunkolako effujjo n'okunzivoola ye n'abo abantu be yazze nabo n'okwegaana ebintu bye babadde bakola omukyala byonna mwenna bye mumanyi kuba yegaane naga yetavumanga ku Hajjati Zuula Fullfigure yegaane naga atayinza nakikola nga lwaki avuma omukazi ali mu musango yegaanidde ddala n'alayira mu ofisi nti ye takikolanga nawo ne mukyala Nakiwala n'agamba ye tanoonyanga ku Hajjati Zuula. Hajjati Zuula yagendayo ng'amusaba basale aweerere abaana be kuba taata waabwe bamusibye bikokoze byonna ayita mukazi mugamba gwe mukazi gwawo tosobola kuvaawo wano tukwatidde wano byonna babiga which is okay kuba amazima go tegalwa nkuza ku ODM nti wakati nga bamaze okukola ebyo byonna effujjo ate mwatu lyesaategedde nti ate lijja fuluma nammwe mulimanyi bajja bifulumya ate bo bennyini nakubye essimu neneefuula omusiru asembayo wakati mu bulumi obungi balira waalina ne weyambuuziza nga tufuluma omwami wange wali akudonye omwami waffe waali mwami Nsubuga ngende mwetondereze ne mmanya nti ne bw'anaagenda ewa mwami Nsubuga ku mmotoka era ekiba kimututte kukwata vidiyo ze n'aba abantu ngenkolayo bwendi era namugambye nti tayagala kutunulako kweyereka naawe ekikulu bannange naawe naye naawe namere buunyiga ate olemezaamu hati nangamba ate bw'olina mukama wange oli senior presidential advisor nzindi presidential advisor ne bwompita Masaka nsobola okujja nagamba ebyo tubireke ekyasinze okundeeta wano musango gwa Hajjati Zuula tuguwe ekitiibwa kooti eweebwa ekitiibwa n'obutaweebuula mukazi ebisigadde tuli bidisikasi tulinyumya olulala kati wakati awo wonna nze nga mbabuzaabuza mbalaga nti ddala nze musiru bo be bagezi kumbe nze ennyebwa ejjampola muganda wa Haji Fullfigure gwe yazze naye mu office of the president oyo nti yali bestman sort of naye beetwalanga baluganda ne Haji yazze n'agamba honorable nze wamma bano bye bakoze ebyokuvuma kuleekaanira nze olabye sibiriimu nnyo nemugamba nti awa munnange oli musajja mukkakkamu bambi mulabika muli basajja bantu balamu naye lwaki tubawulira mu bino kugamba kiki ekyabaawo ndaba oli musajja mukkakkamu lwaki omusajja oli gw'oyita muganda wo tumuwulira mu bino olabika bambi oli kisajja kintu kiramu n'agamba munnange onaleka ffe boolaba wano omukyala yatwewaggulako yagaana oteesa naffe yatwefuulira enteeseganya zonna yazigaana ne mubuuza okuteesa kuki gamba nenziza akatambi neŋŋamba ate mugamba mubi nnyo muyaale mubbi ate yagaana oteesa nammwe okuteesa kuki mbadde manyi tuli kwani yakwata mwana Eseno babuli Hajjati Zuula temumuvuma era baakikoze bambi lwakwa Fullfigure ebyo teyabifulumizanga bamugambako of course kuba byabadde tebikolera narrative ye byabadde tebikolera kintu kye kyateekawo tiyabbye sho sebyo teyabifulumizanga bamugambako naye nga bamugambyeko bambi ndabye abakulu abo mubanenyezza nnyo naye they can only do so much. Family ya Haji getugenda kukola tutebagenda komawa. Family ya Haji omusajja nkwasa nnaku omukazi ankwasa nnaku omwana ankwasa nnaku ze byantabudde
Munange byansobedde naye tulina kusaba Allah w'ekisa kingi amanyi nemmere kankubuulire mu bulamu bw'ensi omusajja nga wamusaalamu abaana ddala abadde akujjanjabira abaana bo basose waliwo ebintu etulina okufumiitirizaako tetukola balabe bakalakkalira obulamu bw'ensi tokola nga omulaba ow'olubeerera ebiseera ebimu osooka nga lufumiti nammere abantu bangi abayita mu kusomoozebwa naye ebintu ebimu babyeresa babyesonyiwa byesonyiwe olina tula wansi n'agamba kino kankyerekereze kubanga tekigenda okunkomya wagwawukana kanjawukane n'omuntu naye nsigaze at least kuba kati taata wa kati nammere mwami nsuluba tugambe nga mistake weri oba abadde kyo bakugyeko mmotoka osobola ogenda mupolisi n'omusiba kubanga era gw'osigala oswala gw'osigala osemba kale ensobi zikola abantu nezikunjolwa abantu ate ensi tetugiriko byalubeerera ensi tugiriko akaseera katono nnyo waliwo otuuka neweerekeza nogamba kampiire omusajja ono nesigenda kukola nkana ya lubeerera kuba nazaalayo abaana nakolayo kino abantu bangi balina okusomoozebwa ogw'enjawulo naye ono ani akuba essimu yange ogifiirako bannayidde ogomani nno n'owembao esimu mukawulidde bulungi ensobi zikolwa bantu talina wantu wonna bwe ŋambye nti nga sibitegeera tugenda kukola tutya tanzizeemu nti tewali kye tulina kukola kooti erina kuleka musajja kuba omusajja talina musango wabula eri olubadde okumusikako kakini bwati nakulukuta munange ensobi zikolwa bantu kati munange omusajja bwakola ensobi era omusonyiwa akulabiridde abaana banna bw'olabirira abaana olina kubeesasuza sexual namwe mwewuliridde nze simu gye nakubidde Fullfigure nagikubye meeting ewedde ne mugamba bye namugambye naye nga mu simu eyo noonyamu ekintu eki era nakifunye era abategeera amangu mwakirabye abategeera amangu mu simu eyo yennyini mu recording y'essimu ate Fullfigure gye yeeteeredde yennyini ate yeyagitadde amazima mwakoze ki mwagalabye era omusajja ng'akoze ensobi ekitegeeza nti naye ekyakolwa Hajji akimanyi amazima Fullfigure agamanyi naye bakakkanye ku mukazi ne bamukolako effujjo ne boonoona erinnya lye ne bamuteekako ebintu ebikambwe era ne bamuteeka mu kaseera ka Fullfigure alina obuzibu bwa pressure nene ku musango guno era bambi namulaba ng'apalapalanya mu miitingi yajja ne muganda wa Hajji oli gwe baasiba gwe bawawaabira okukwata omwana omulaba afo bakakasa nti kino ekintu nze nkirina afo okubakakasa naye bino amazima tegeetaaga kukakasa ayina ne bwe yazira ayagala okuwungwa mu kifuba ayina ebifuba byebyo byagwa mu bantu ebyekiwalazima naye mugamba nedda tuwungwa nnyo mu bifuba tofaayo ffe tugendere bugendezi ku resolutions office zeesazeewo n'omuvubuka gwe yazze naye abaho nanatolaibo nze nno sikulinaako buzibu ate nno nze ndina folowawo era kamukwateko mu ngalo ne muga nti abaho tonkwata mu ngalo kyoyagala okuŋŋamba kiŋŋambe nga tonkutte mu ngalo naye bambi naye namulabye ng'awerekedde bamutumye awerekedde ebivumo nga bamutumye awerekedde ebivumo genda ovume kino genda ovume kiri tebigasa ekigenda okugasa eggwanga Uganda mu musango gwa Hajjati Zuula Amazima Fullfigure yabadde yaneetondedde dda mu office of the president ewa Hajji Katanda
Netunda waliwo ne twasigadde babiri mu office nze ne Haji Kakande ne Fullfigure. Ffe babiri nze ne Fullfigure with Haji as the deliberator. Wabona bonna nga bafuluma. Bingi ebyabaddewo ebyayogeddwa ne byetonze naye of course ebyo tasobola kufuluma. Wabambiye era nga bwe mwawulidde mukama wange. Bakama baffe ababiri bwe bayogedde bagambye nti entegeera y'ogimanyi entegeera ya Fullfigure. Ebyabadde bigambo bya mukulu mu butambi ate Fullfigure bwe yeefulumizza. Era namulabye azina nnyo naye simanyi. Nze muntegeera eyange. Omuntu bw'agamba omuntu nti anti munneerwa bw'ategeera mumanyi bw'ategeera oyo. Ndaba abanga akuvumye nti oba totegeera bulungi oli mawaya balina kugendera naawe bwe batyo mu bw'amawayawayabo. Bwe nakitegedde naye waaya alabika naye yakitegedde bw'atyo era n'azina amazina agenda byonna bye yeekoze. Eggwanga kye lisinga okwagala mu musango gwa Hajjati Zuula Amazima. Eyo meeting yabadde ya office of the president. Era tewali yabadde akkirizibwa kugirikodinga. Era yagirikodinze n'afulumya ebifaananyi ebyo. Office eno ekikolwa kino yantegeezeza mu butongole nti ekitwalidde ku mutendera ogwa indiscipline, ogwa crime. Office ya president ekikola ekyakoleddwa ekyo Fullfigure okujja n'abantu ne balikodinga ebigenda mu maaso mu ngeri ey'obubba ne babifulumya. Office ekyo ekituttenga it is at crime level. Bakikategorizinze oba bakitadde mu mutendera ogwa security threat. Era sijja kigenda wala kuba office yangambye nti olunaku olwokutaano ejja kunzirira mu butongole kiki kyegenda okukolawo ku nsonga eyo. Era ndulinze mbategeeze yakozeewo ki. Sinze nakutte vidiyo ezo, sinze nazifulumiza. Bwe nazze mu lukiiko olwo nazze bwomu kuba bampita ne bampita bwomu. Nakonsultinga nti nzigyeyo ne ku bantu abakwatagana ne complaint zino. Oba office eno eyinza n'okuyita omukyala Hajjati Zuula abeerewo. Office negamba nti tekyetaagisa nnyo katusooke tutuuze mwe baadvisor gwe ne senior presidential advisor Nakiwala ne presidential advisor Fullfigure. Senior presidential advisor ne presidential advisor byanjawulo. Take note. Naye ndabanga nti katusooke tutuuzemu. Bambi twabadde ne issues nnyingi e Masaka. Mwazirabye ezimu ku TV ezirimu abakadde be baasibye. Ezirimu omwana oli gwe nabagamba gwe baakwata owa 12 years era wanekako another defilement case. So mu kugezaako okugatta emirimu gy'eno n'eri nentuukamuko Kikerezi. Although na communicating the office era natuuse Kikerezi nga nabo bakimanyi nti ngenda tuuka Kikerezi. Nagenze okutuuka nga office erimu abantu abalala. Meeting bw'eba bwetyo bwe yatambudde ng'erimu abantu abalala, erimu abavuma, erimu abarekodinga. Eyo si nsonga yange, eyo nsonga ya office of the president. Era bwe banaaba baagala ojjogerera eyo issue yaabwe, eyo mbeera yaabwe administratively. Era bwe banaaba baagala ojjogerako bajja kuvaayo bajjogereko mu butongole. Naye nze ng'omuntu essimu yankubiddwa era ne bantegeeza nti olunaku olwokutaano tujja kukuwandiikira tukubuulire ebyo ebyakoleddwa Fullfigure ne ttiimu ye. Tugenda kukolawo ki ku byo. Office of the President mu nsi yonna, it is plot 1. Plot 1, number 1 office. Secretary to the President mu nsi yonna muntu w'amaanyi nnyo. Na wano
era sinyumirwako n'omulundi n'ogumu nga ndaba Hajji Kakande bamulumba, nga ndaba omusajja ow'ekitiibwa ng'oyo akuumye ekitiibwa kye balikodinze vidiyo ze mu bubba ne bazikukusa paka ku mikutu kubanga Fullfigure afa okulaga amaanyi, kubanga ye mugongo we this is a game. Kino namulabye ng'azina osembye nakyo. Okusemba ku ki? Owangudde ki? Alabanga wangudde ki? Justin's focus is the little child, a minor that was defiled. Omuntu gwe bagamba nti yakwata omwana oyo simuwulirangako ng'avuddeyo nagata ekiko. Ndaba biguruupu bye bimwogerera na kutiisatiisa abantu. So Fullfigure ye bambi focus ye yabadde ku kukakasa abantu abakola mu office of the president. Nalabye abantu bangi mwanenyeza nnyo mukama waffe Hajji Kakande. Muyinza okuba muyina ensonga zammwe. Ne munnaye naye abantu abakola mu office eyo si ye yabazaala era si ye yabakuza, buli omu n'embeera ze. Under Secretary to the President, Under Secretary HR, Office of the President, yabaddewo mu lukiiko. Era bonna bakommunicatinze. Kino bwe kituuse, bwe tuba tulina omuntu asobola okujja n'amasimu n'akwata obutambi atukozese mu blackmail, akozese Office of the President okuzannya obuzannyo bwe, ekyo kitulekere. Tujja kuddira ku Lwokutaano tukozeewo ki era kyennyinzi.